Okay, basiba ne banyo mugamba mutya abali Kachumba TV kasuita mbedda bulungi nnyo. Olunaku olwaleero bangi kyemmanyi mutegeera campaign egenda maaso ya Save Mama D olw'ensonga ezo nkulu kantekeko galubindi ensonga zibeere ddala z'amakulu. So Mama D oba Mami D mumanyi bulungi nnyo wobeera wawulirako campaign eyali egenda maaso gye bayita eya World Guinness Book of Records. Omukyala Munnayuganda yali mu mpaka z'okufumba emmere. Campaign yaliwo nti nno afumba ebbanga eddene nnyo. Yalangibwa nnyo ne kubukedde bannamule bangi nnyo mwalya ku mmere y'omukyala oyo. So obudde buno omukyala muno ali mu mbeera mbi. So obeera omanyi wagiryako obanga wakola ku story ey'omukyala oyo. Kebere TVs nga wagendayo n'osaka eggulire ly'omukyala. Obudde buno ali mu mbeera mbi era kola akalango kaneeno oba kola akalango ng'omusondera ssente. Oyinza obeera nga kampani nga temulina ssente naye mukateeke ku mpewo abalabe bammwe mukoleki bayambe ku mukyala oyo oba mwamufunamukko kyensuubira mu sitole ye eyo mwakubiramu obulango. So n'olw'ensonga eyo ebirungo byali akozesa simanya Reiko simanya Butto muveeyo bannaye muyambe omukyala. Omukyala ali mu mbeera mbi yeetaaga buyambi ate nga obuyambi bwetaaga si bwaki wabula baana kuba yatuzaalidde ezzadde. Oyinza okugamba nze ndi muto biki naye yayongeddeko bannabyabufuzi yabazaalidde abalonzi muveeyo nammwe mukoleki. Ndi n'omukulu akwasaganya enteekateeka ezo ng'era ye pulezidenti w'abantu abawangalira ku mitimbagano ddala ogwa X nga bwe tera nnyamba nnyo ku TikTok nti gundi biki kati n'abali ku X ne bwe akawunti yo erina abantu babiri. Noonya Mama D oba onoonya omukulu ono agenda okweyanjulira akuwe n'ennamba z'essimu omuteereko kakibeere 10 kabibeere 2 atomanya ate biyinza okukola ki okuyambako. Tukwaniriza mukama wange ogamba oti sanyusa nnyo okubeera wano ndi bulungi kansube nti naawe oli bulungi. Listed siina mbeera yonna just Mama D. Sooka obuulira abantu Mama D yafuna atya obuzibu era embeera eri etya sofa. Mama D teyafuna buzibu. Mama D yafuna olubuto. Ekintu Katonda ffenna kye yatulagira okukola okuzaala twale. Yakitulagira so kyagezaako okukola si buzibu. Kye twandiyise ng'obuzibu nti bwe yafuna olubuto ate n'afuna complication oba simanyi bwe bakiyita mu Luganda complication bwe buzibuzibu era kale buzibuzibu obujja mu mbeera y'okubeera n'olubuto n'okuzaala. So olunaku olw'omukaaga n'agenda mu ddwaliro naye ng'agenda mu ddwaliro mu mbeera etali nnungi era yagenda mu ddwaliro nga almost kidney yeemu emaze okufeiringa. Kati nga it's an emergency. Ne bamuteeka mu surgery bamuteeka ku operation ne bamusala ne bamugyamu abaana naye ng'abaana badde tebannatuuka bulungi. Kati abaana nga balina okugenda mu nursery oba gye tusobola okuyita neonatal intensive care unit basobole okubakuza basobole okuweza organs ze balina okuweza okubanga bakula bulungi. So yembeera eyo eriwo esente netwekanga nnyingi nga yeetaaga ssente ezimujja mu ddwaliro n'abaana be ye campaign gye tubadde turunninga. Okay. Gwe campaign ogiyingiramu otya era okolanga ani mu bulamu bwa Mama D? Nze president wa bannayuganda bawangalira ku X. Mama D nze okumumanya namumanyira ku X y'omu ku bantu b'enkulembera era tukoze campaigns nnyingi nnyo ffenna naye era newe yali olubuto ndowooza lwali luwezezza simanyi myezi bulungi naye okusinziira bwe namulaba mulundi ogwasooka omulaba nti ali lubuto yali ndowooza lulinga myezi 5 oba 6. Ne mukongratulatinga ne mugamba congratulations biki kati ate wakati awo ne bamubba you know so ye roli yange mbulamu bamubba batya sente bamubba ebintu esente amasimu biki n'ebyawako ebimu
but that's a story for another day. So nze ekindeeta mu bulamu muyita ntya bino tubadde nga tubikola simanyi oba walabako ku Educate Sad Junior twafiirwa mu muganda waffe yali photographer Sad ne bwe yafa era nze nakulembera campaign okulaba nti mutabani we gwe yaleka mu nsi tumusomesa agenda maaso n'okusoma era ali mu kusoma primary eri guaranteed agenda gisoma agimale secondary gye tubadde tukola campaign we so far have around like 15 million twaka collecting ali mu kilasi ali mu top kati agenda mu P1 naye already zesomero eza second mwazi finida kati twagala ziteeka mu trust fund zitandika okukola amagoba kati trust fund ng'emakiwalinga myaka 7 wanaavira mu primary kuba already yo eri guaranteed ng'esente zimusomesa secondary ne university weziri muzimpola nezitandikawo ki company wamalira ebintu zikoze amagoba wali ogenzeeko mu kkomera tudde ku Mamadi oba omuzimu gw'omugenzi gwali gukulumbyeko aba exinge muli organize tugezaako kuyamba nsi okimanye no mu YouTuber twekuba nkokola ne TikTok kukola mwetaaga obukulembeze obulungi ekibulamu yes so ekinyingiza mu bulamu bwa Mamadi era bankubira mbadde up country eyo kuva wiiki yonna bankubira ku Saturday nga ndi mu komawo bangamba omuntu bamu admitinze mu ddwaliro baliyita TMR lyawe naalya natuuka waka kugenda mu ddwaliro nensanga embeera Mamadi avuddeyo tali bubi ali mu kulwana n'eddagala ne biki naye ate nga abaana ate bo babatutte eri mu intensive care unit bakyalwana ne oxygen era we twogerera omulenzi ye because abaana mulenzi na muwala omulenzi ye alyoke era kyensuubira nti bwe bitambula obulungi era ayinza okuvaamu naye omuwala yabadde akyalwana n'amawuggwe nga teganaba ku buildinga bulungi kubanga asobola okussa so embeera yeeyo olwale olunaku lwaleero ku makya biro ebadde etuuse miliyoni 8 eddwaliro lya bbeeyimu naye ate kye bakola bakitegeera ate nga we yafunidde obuzibu kuba eddwaliro lyabadde agendangamu nga be balina medical history ye kyo kikulu nnyo okuba nti bamanyi buli kimu ekikwatako mpozi n'ekirala ebisa byamukwata ng'ali yekka era ye yeevuga okwetwala mu ddwaliro kati nga lyeri muli okumpi n'agenda kuba abantu badde babuuza lwaki agenda mu ddwaliro ery'ebbeeyi obulamu tebuliiko bbeeyi ate munaye babuuza ebibuuzo by'ekisiru tebagusonda na kusonda kyo sikimanyi sofa kati abaana ogambe mulenzi ayinza okuvaayo ye maama ali mu mbeera ki maama tali bubi naye nga bw'omanyi simanyi oba oli muzadde naye ffe abazadde omukyala we bamusala first of all aba n'olukindo ekyokubiri aba alwana n'eddagala lye baba bamukubye kuba bali amaanyi ekyokusatu kati ono so n'abeeramu n'embeera eyo eya eclampsia ebeera nnyo eyaffectinga omutwe obwongo bw'omukyala abakyala abazadde bakiyitamu nnyo n'abeera nga asiimuuseemu n'abeera nga ate si ndwadde nnyangu bwe batagikwata bulungi ayinza okugendera ddala so naye tebadde severe nnyo kabaddemu katono kati tuli mu kulwana kulaba nti omwana omuwala naye amawuggwe gatandika okufunctioninga bulungi abasawo kye balwana nakyo fe omulimu ogwaffe kulaba nti maama n'abaana bava mu ddwaliro nga tebabanjibwa omulimu ogwaffe kubanga Mamadi si muntu wa bulijjo ffe waffe gye tuwangaalira ku X ne mu Uganda yonna Mamadi ekisooka yatunda eggwanga lino yakeetaba mu Cookathons 2 Cookathon yabadde nga alwana okulaba nti mu nsi yonna ye mufumbi asinzeeyo okufumba ebbanga eggwanvu erisingayo obuwanvu nga tayimiriddeemu era ogwasooka yafumba n'agira n'asubmitinga ne bamugaba waliwo ebyabulamu n'addamu omulundi ogwokubiri alayika yamala ennaku nga 8 ng'afumba buli lunaku yatrendinga ku social media
okumala ndowooza wiiki yonna gye yamala training okumala ng'omwezi mulamba nga yaliko naye ekyo kyonna kiba era kitumbula eggwanga erinnya ly'eggwanga brand y'eggwanga kubanga buli omu waliwo n'omukazi omulala ndowooza yali Nigeria oba Ghana naye gwe yali akompitinga naye kati Mama D nga amanyikiddwa ekyo kiba kiyamba eggwanga Ministry of Tourism kigikwatako nnyo naye yenyenyeza saagala kunzize kuba nja kwogera bubi abantu abo bo ndowooza omuntu alina sooka kufa ne balyoka bajja naye nze kanzire kubanga aba X bwe tuva eyo Kukathon yagiteekawo naddala ffe aba X twagendangayo nange nagendayo n'endya nga tugendayo nga tulya waliwo abaali bagufuula omuze bo nga buli lunaku naddala abaali Boniface Mezaya BM Focus buli kaseera bwatubeera ng'olya mmere tonna bakola posta n'emu ate olumbye emanya njabba menya linda ne X tugenda so nze nagenda nali ntutte bintu by'okumusupportinga naye ate n'endya emmere ate nga mpoomu naye ate waliwo abaabeeranga buli lunaku nga bali emmere bwe twava ku ekyo nga 23 omwezi guno gwe tulimu omwaka oguwedde waliwo kye twayita match to parliament era twagitandikira ku X ffe twamobilizinga ndi omu ku abo abaamakinga batukwata ne batusiba nga twekalakaasa ku nguzi eyali esusse mu ggwanga Mama D yasooka tusanga ku poliisi CPS ne poliisi endala abantu ab'enjawulo gye baali babasibidde naye nga ye kyajja nakyo mmere bwe tuva ne tugenda mukomera n'atusanga mukomera n'atuleetera emmere eruzira ne tuvaayo mu eruzira ne tujja ku kooti najja n'empapula ze ne yeeyimirira abantu ne tuvaayo eyo tubadde nga ne campaign bagiyita Cleaning Kampala campaign ffe nga citizens ab'okutuyita nga tulongoosa ekibuga kyaffe Mama D nga bwe tugenda okulongoosa oba oli awo nga ze ne seppiki y'emmere aga abantu bange abalongoosa mulye ku mmere mulimu gwe mukola mulungi okitegeera Mama D abadde mu campaign ez'enjawulo abantu kasasiro we yabagwira ekiteezi Mama D yagenda yamalayo ennaku oba 2-3 ng'awa abantu emmere n'amobilizinga mattresses emifalisa abantu kwe basula n'amobilizinga blankets pads z'abawala byonna n'agenda eyo ne bakola ki ne babigaba n'ebirala bingi abadde naffe so si ye muntu gwe tusobola okulaba ng'ali mu ddwaliro luli yali alina obusobozi katta buyina ekitegeera ne tusirika ne tutunulayo ne tugamba bintu bye yabikola ne bbaawe be bamanyi omuntu yenna alina ensobi ze alina n'ebirungi fe omulimu gwaffe kufokasinga ku ebyo ebirungi by'abaakoze eki by'abaakoze kubanga ebibi ffenna tubirina nange kamwa kwogera wano oyinza okundaba n'ogamba mukulembeze mulungi biki I have a negative side of me as a human being nyina ebibi byenkola nyina ebitali bituufu byenkola nyina weaknesses ng'omuntu so bwe tusalawo tufokasinge ku weaknesses z'abantu ente tulina gye tugenda wedda mbalaba nga bagamba Mama D omwami we story ki omwami yaliwa omwami kyensobola okugamba essaawa eno mu kifaananyi taliimu okutabeera mu kifaananyi wasobola okubeerawo ensonga nnyingi ekyo nange sinna kimubuuza kubanze essaawa eno si kyekikulu ennyo ekikulu kutaasa maama n'abaana ebyo tusobola okugenda ku personal level after nga avuddeyo ne mugamba taata w'omwana kiki kuba ekizibu nti twagala nnyo okwefuula abatuukirivu ekitegeera nze nyinza okubanga nange nyina ebyange ebiri mu family naye tebinnaba kumanyikibwa okitegeera buli omu ayina obuziina bwe okitegeera so saagala tufokasinga ennyo taata w'omwana taliiwo mu kifaananyi taliimu so tuleke omukyala afiire mu ddwaliro n'abaana olw'okuba taata taliiwo no tusooke tubataase baveeyo then tubuuze kakati family eno oli nayo mweno campaign because saagala enkeera bakuliise ssente basonda miliyoni 10 watwanjulirako 8 manya abantu boogera ate n'abatasonze nga bebasinga okugamba nti waziridde family eno otambula nayo eya Mama D mbadde ndi nabo era ekirungi omaye ekirungi kya social media
nti accountability mugikolera ku social media kwennyini tebeera mabega. Era omuntu ali mu kunyambako okulaninga campaign mwami bamuyita Gabriel Bule. Akola ne Daily Monitor. Kituufu. Naye abadde nga tutambula ffenna, nange bwe tutambula ffenna. Naye kirungi nti ffe transparency twagiteeka ku level eyo. Nti asindisa omutwalo tuguteekako. Asindise 3 ne tugiteekako. Ne tugaba abantu kati ziweze miliyoni 3.5, kati ziweze 4, kati ziweze 5. Muntu n'abanga asobola okukola ki? Sisobola kurunninga campaign ya miliyoni 5 mbyeko emitwalo 10 oba emitwalo 3. Kiba tekirina gye kintwala. Ate ekirala, we have stood a test of time. Campaigns nyingi nga bwe nkugambye zetubadde nga turunninga. Juzi na runninga campaign ey'okuyamba family ya Eddie Mutwe. Eddie Mutwe bamusiba ali mu komera. Kati nze natwala ne nga naye bantu bangi baddukirira oli ali mu komera. Naye ate maama abaana ne bakola ki? Era twasonda miliyoni emu namba tugitwala tugikwasa omukyala mu cash. Ne tugimuwa. So tuzze tukola ebintu abantu people can trust us. Nti tusobola okudeliveringa. Naye ne family kweri ne maama ddi mwennyini bwafuna obudde agenda ku social media n'alaba. Era oluvaano ngenda kula sente mmeka ze tuwezezza tugende tukiliyaringa already bill eri standing. So fakati waliwo nga mmeka? Waliwo miliyoni nga 5. Miliyoni nga 5. Naye actually nsobola okugamba nti zinaatera owera 6. Kuba waliwo ava okunkubira oluvaano ngenda kukima $100 egisije emitwalo nga 37. Mitwalo 37 by end of today tuyinza okubeera miliyoni nga 6 oba 6.5. Okay. Atwebaza n'abakikoze. Community eyo okugyetabamu oyina beera ki? Kuba kira ndabye ng'egamwe muli organized tekiri nnyo eno. Okugyetabamu n'obeera nga ntambulamu nammwe mu community yammwe. Mbuuliza balala. Bantu bali eyo tebamanyi. Community yaffe oyina kubeera ku X kyekisooka. Twitter kwendi nenira oyinako handle. Oyina kubeera active. Kati ekyo oyina kubeera active. Kubanga era ekyamazima kiri nti wadde oli ku Twitter naye tetuyamba be tutamanyi. Oyina obeera nga oyina okuba nga bakumanyi. Kitegeera. Era singa nataddeyo erinnya nga teri alimanyi, trust me teri yandize kola ki yamba. Kitegeeza yenna ali ku Twitter. Yenna ali ku Twitter ali wansi wa community yammwe. Kati twagala kulaba mu administration yange kuba taamu yange gwako next year mu Gwokuna. Sandyagadde kukaluubiriza mukulembeze agenda kuddako. Twagala ku registeringa an association. Okay. Tubeere ne registration fee, tubeere n'akantu akatono akali mu nsawo. Tekizibu bwe kityo ebigwa tebiraze bwe bigwawo. Ate simwe nawe musooka okukwata then ne runninga campaign naye ate nga mu busawo kye twandisenga first aid. Tuwaliwo ekitandikirwako then ekirala ekinene ne kikola ki? So tugenda ku registeringa era process twagitandiseeko okulaba nti abantu abali ku X abaagala si kyabuwaze ayagala atujoininga. Ate muyinza oteekawo emisoso nga bwapostinga kye mutaagala mujjamu. Temuyina muko limit si oli awo dembo postinga kyayagala. Eddembe ly'okupostinga omuntu kyayagala ku X yalisigaza Elon Musk nyini application. Ne bwogamba ki mpozi of course twandyagadde abantu ab'obuvunaanyizibwa kubanga abantu abakulu naddala abo abatufuga okwagala okweremeza mu zi office bagadde nnyo okutuportrayinga ffe abavubuka nga batalina mpisa, abatamanyi kye twagala, abatalina decorum, abatalina abatalina biruubirirwa, abo abavubuka tebalina mulamwa. Bwe batyo labelinga basobole bo okusigala mu zi office nga balaga ba justifying okusigala mu office zaabwe. Kati naffe nga abavubuka tulina okwekolamu omulimu. Tulage nti we can. Okitegeera. We are responsible people. Tufaayo ku bintu ebiri mu ggwanga. Tubeera ku social media kwevuma kukola ki tugikozesa kwekulaakulanya. Kati bwe tuba twakiivinze ekyo nga tukifunye kivula nti association nayo erina okubeeramu n'amateeka amatonotono nti ate kati lwaki okwata nudes za munno n'oziteeka ku social media obadde mu relationship n'omuwala mwawukanye ng'abalala bwe baawukana lwaki ate okwata obwereere bwe n'obuteeka ku ki
kati ekyo association bye jo filteringa muntu boboze ngo yagala kubeera part of an association omulamwa ejimu ku miramwa jaffe ku raising a responsible citizenry. Okay, kati nno wenkolo y'abantu bonna balina numbers ennene ku social media naddala ku X muyambe mukyalo ono I think ne mu basement wapeyo kasente okuba basement nga ina following nnene ku Twitter bakitatuwayo kasente mutero okwogerako naye yo ku Twitter gye mbeera ku Twitter abamu yatublockinga nze yamblockinga lwaki yakublockinga president wa nadde ngamba tusigale ku interview gye tuladdeko Tuwadde ku nsonga ya Mamadi. Nze yamblockinga naye blockinga aba bamugamba byatayagala kuwulira ate nga ge mazima. Wamugambako? Banja abamugambyeko n'aba blockinga. Naye nga bye tuba tumugamba gaba mazima. Tusobola kutulugunya muntu novayo ate n'otugamba nze muyina ali mu basement yange ndi mumutulugunya. CDF kituufu tuveeyo naye tusaba waveeyo ku buyambi Mamadi ate abeere bulungi omusigazeeyo gogo bagendo tusaba obuyambi buveeyo ku basement omukyala atereere bulungi so mulanga kigukira bannayuganda nsaba bannayuganda buli omu yenna amanyi Mamadi buli muntu alina omutima omulungi si kyabuwaze kyakuyamba naye nga tusaba mu bulungi oddukire Mamadi ali ku TMR eddwaliro weriri liri open ayagala obukakafu osobola okugendayo osobola ogenda ku X saagala nnyo okuteeka namba z'amasimu z'abantu omuntu ayagala oyamba afuba nnyo okunoonya engeri gy'ayambamu so kasita omulanga mugutegedde mugende ku X osobola okugenda ku page ya Gabriel Bule oba eyange eya Gideon kwikiriza Nova n'olaba details enamba kwosindika na buli kimu. So nkubiriza buli muntu yenna tuyambe Mamadi tumujenga bwe tuyambye abalala kali tumuddukire tumuyambe nawe sebo era ngenda kuyamba basebo ne already buno buyambi bwokoze era nsinga nnyo omanyi gye nvudde wala ne kasaba ngaye byetagisamu okuyamba konze kanzirukira ze badde ngendo kuwanzitadde mu boda kitegerekeka so mwenna mujje bane tuyambe ate embeera etambulira eddala bulungi nnyo olina akatalekeka ngenda kusaba bavubuka bannange naddala bavubuka bannange tomookinga muntu ali mu kizibu leero tetumanyi nkya gye tulaga bantu bangi abayinamu ku ssente naye abafunye ebizibu nga bisinga ssente ze bakola ki ze bayina so totunuulira muntu n'otandika kumujajinga olw'okuba nti essaawa eno yali mu kizibu social media ekizibu kyeyina kiri kimu ensi eba ekulaba ate emanyi igwani mukitegeera enkyo ojja kujja nga God forbid sirina gwe nkyagaliza naye ate bibaawo mu bantu ng'ofunye akabenje omenyesa amagulu nga gweyetaaga ogende mu ddwaliro famire yammwe espendinga akasente nga ekituufu sente tezimala abantu balina okudduukirira naye bajja genda okubacktracinga nga gwe yali amookinga Mamadi oza simanya mwegatte ate ffe tusasule ate ki naye nga n'ekikumi tewakiwaayo naye n'abaali baagala okuwaayo n'obalemesa so nsaba bavubuka bannange si buli kimu nti olina okikomentingako si buli kimu nti olina okkiwaako opinion naddala ebintu ebirimu okulwanirira obulamu bw'omuntu humanity let humanity prevail mukitegeera mbadde nga nnwana n'abantu nga badde batulugunya abantu bano abali mu politics embaga osobola okuba nga owagira NRM which is okeddembe lyo naye ate bwe baba batulugunya omuntu ono muntu politics tuziteeke ebbali okitegeera so omuntu bw'abanga agambye nti nazadde ndi mu kulwanira bulamu bwange nabwe abaana bange bali mu intensive care unit tusooke tuleke ebiri byonna ensobi zaakoze kuba ffenna tukola ensobi soke tubayambe bave mu kizibu then we can criticize later so my colleagues abavubuka twegendereze nnyo bye tupostinga nga tukozesa handles zaffe bitutambulirako essaawa eno mu US bw'ogenda osaba omulimu as part of the requirement they go through your social media boba ngozina ene balabo badde opostinga biki kati ne wane Uganda fe abawakanya government kitu affectinze nnyo
ogenda okufuna contract somewhere okola omulimu ne bakutuna yago obadde ng'otukubagenda social media lwakuba nti ffe tuli convinced ni kye tukola kye kituufu era bwe bango bangenda ndi musanyufu okitegeera naye ate gwe ojja tuuka mu mbeera ng'olina obwetaavu naye nga bye wapostinga ate tosobola bisangula nga weebiri baga gwe yali avuma oli ate naawoze okitegeera mbirabyeko awo ku TikTok naye bw'obeera tolina artist ky'osobola kuwaayo bw'obeera tosobola ssaba saala sirika sebo ne bannyabo beere bulungi